Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo kakati ekibadde Dokolo ngenda kubanga nkuwaako bits ngenda kuwaano president byayogedde oluvannyuma lw'okubanga atuuse mu district y'e Dokolo kubeera nga campaigningirako omukyalo oyo yakwatira NUP mu kalulu kano akenazze nkunnyonnyolako sigenda kunnyonnyola bingi lwa nsonga nzize nkannyonnyola omukyalo bamuyita Agnes Ageno nga yakwatidde National Unity Platform card mu kalulu kano okujjuza ekifo ekyokuddiza Cecilia Ogwalu mu bigere eyafa eyali ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform kakati olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu yakedde ku makya n'abanga alina okuba nga agenda ejjukira yakadda mu ggwanga era atuukidde sayidi z'Eddokolo kubeera nga campaigningirako omukyalo oyo gwenkugambye gwe bayita Ageno Harriet akwatidde National Unity Platform card ngenda kubanga ate nkuwa ebimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ate otegeera ekigenda okubanga kiva sayidi eyo kubanga nakati nfunye amawulire nti alabika akyaliyoko eddakiika simawe bagenda kusulayo jjukira tetusobodde kubanga tukuwa live olw'ensonga eziteebereka wabula masinawo kubanga nkuwa bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu anja kukusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe chikwateko o subscribing ku channel eno kwata kadeka notification ogenda kuba to missing nsonga yonna ebigambo by'omukulembeze bibadde bwe biti abibadde mu luzungu ne babadde bagezaako okuvunula njagezaako nange at least obikuddira mu naye nga sooka kubanga okyatugoberera kyokola kyonna kya mutawaana genda mu comment section teekamu obubaka otubulire osinzira kubanga ogoberera ensonga zino. For a long time, Dokolo district in particular and northern Uganda in general, northern Uganda, they have been kept in poverty. They have been kept behind. If you doubt the words that I'm saying, you look at the road in your area. Look at the hospital in your area. Look at the schools in your area. He has divided us using tribalism. I am here to tell you that we want to create a new Uganda where we are all equal no matter which tribe we come from. And by Yes, ndoza message etuuse bigambo bingi naye ngenze ntemamu ngenda kubanga mbikuwa byonna gwe kyolina okukola kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade aka notification ogenda kuba to missing nsonga yonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu nno atuddeko agenzeeko ne mu malwa n'agendako ne mbavubuka abali ku kalwa kaabwe ku malwawo n'asooka abakyankalanyamuko n'alya ne ku miwogo ngenda bikuwa byonna kambikuwe then oluvannyuma nzije kuba nina eggulire njagala okubanga nkuwa mu maaso awo naye njagala tusooke tuteekewo ensonga eno egguke bulungi nnyo. Embeera bwetyo bweri jukira gwazagoberera ebintu bino okuva Cecilia Ogwalu bwe yafa nga bwe twakunnyonnyola bw'obanga ozze ogoberera omukutu guno gwa Red Zone TV. Electoral Commission
etteeka ligamba nti ekifo ekyo kirina okuba nga kijjuzibwa singa omuntu afa ng'ekisanja kye kibadde kikyagenda mu maaso ekifo ekyo kirina okuba nga ate kirondebwamu omuntu ye by election okudda mu kalulu ak'okujjuza ekifo ekyo ekiba kivuddemu omuntu era kirangirirwa nti kiri vacant abajjayo empapula ne bazijjayo abalaga interest ne bagijjayo kakati Cecilia Ogwalo yafa mwabiwulira bulungi nnyo obanga wajja otugoberera kakati omukyalo oyo yali yeegatta ku kibiina ekya National Unity Platform era ekibiina ne kimufrontinga ne kimusongako nga yagenda okuba nga akikwatira kaadi mu kuvuganya kuno okugenda okuba nga kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gugenda kuba guno gwennyini ndowooza lunaku bwe mbaseerabidde lujja kuba lwakutaano akalulu kano lwe kagenda okuba nga kakubibwa era ensonga zonna gwanatambulira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV tewali kyotagenda kubeera ng'omanya byonna ojja kuba ng'obifuna gwe kyolina okukola kiri kimu kwekuumira ku Red Zone TV ensonga zonna zibeere nga zitambulira ddala bubaya sana nnyo atanaba kuba ng'osubscribinga nyongera okujjukiza awo president abadde akutte ku miwogo emyokye era nga olaba ne tiimu ye ya security yonna edi mutwe akireewo bonna abaana we bali batambudde naye okubeera nga ate president w'abantu ndowooza omulaba ali grounded nnyo akkiridde wansi mu bakyala bambi abookya emiwogo n'abeera nga ate abaceekingako n'akwata ku miwogo egyo n'alyako ne bakyaliibe ba edi mutwe bonna ne balya ne maama Lina Zedriga omulabye yoyo vice president eyasigaddewo era yoyo yawandiise ebbaluwa eri eyagobya empuuga Lina Zedriga yagambye nze office ke bagindekeddemu omukyala mukambwe nga bw'okiwulira tali ku bino bya president mbu ate simanya protocol ate simanya bikoze bitya era yo lwalabye mu bbaluwa Mathazi Mpuuga gye yaleese nga tematiza kimala tali mu kwewozaako tali mu kwennyonnyolako ate yamugobeddewo nga tayise namutamaze kwebuuza ku muntu yenna. Honorable David Serukenya naye abaddeko era naye awerekeddeko president yabadde naye atambudde naye. David Serukenya akiikirira Makindye Ssaabagabo mu constituency. Chairman Nyanzi naye yabaddeyo yona akulira Kunga national chairperson wa Kunga n'abantu abalala David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya NUP naye abaddeyo mu kitundu ekyo era ensonga zitambulidde ddala nga bw'oziraba n'abamu ku bekulembeza abalala mu kibiina kino babaddeyo era bangi bonna kakasanga byonna ogenda bifuna wano ku Red Zone TV tetusobodde kubanga tukuwa live olw'ensonga zenkugambye ezitulemeseza naye at least tusobola okuba nga tukuwa ekifaananyi ekibaddeyo ne tukunnyonnyola bitambudde bitya. Tuli mu campaign naye ngezaako okutegeeza nti okulonda kuliyo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwokusatu leero 17 kitegeeza 21 abagenda kulonda we mbaseerabidde lujja kuba lunaku lwakuna oba lwakutaano akalulu ako lukagenda okubanga kakubibwa. Aba NRM baalese candidate waabwe, aba UPC baalese candidate waabwe, aba FDC baalese muwala w'omugenzi Cecilia Ogwalo eyafa oluvannyuma ne baba nga baleeta muwala we ajje ndowooza asikire maama we abeere nga yadda mu paalamenti. Abakulu mu kibiina kya NUP bangi babaddeyo era batambudde Robert Kyagulanyi Center mu okulaba nga bagezaako kuba campaign omukyalo oyo Harriet Agemo abeere nga adda mu kifo ekyo era nga okusinziira ku mbeera gy'olabaawo ekyo kyennyini kikulagira ddala nti NUP obuwagizi bungi nnyo. Kati nongera kuba nga nkuwa ebisingako byonna ebibaddeyo gwe wekumire ku mukutu guno era njagala tuuliziganye mu updates eziddako ngenda bikuleetera byonna Robert Kyagulanyi Center mu gy'atambulidde embeera ebadde etya buli kimu wekumire wano ogenda kuba nga obimanya.